Osibeta nomunaffe nkwebaza okwekumira ku Bukedde TV1 kekadde akagataliko nfufunze kuteesa George Williams ne mulungi Mebo gabatuusaako katandikira bikulu ebigalimu tudda nago mbujjuvu. Omugaga Brian White atuuya na mwezikala bamuguddeko emisango 8 ku by'omuwala eyafiira ewuwe. Envuwe yazinze ebyalo ebifuuse kasobeza edduse mu luzzi abatuuze ne beeraliikirira gy'eraze. Tusiiba tweggalidde. President Museveni anoonyeza akalulu ebudaka n'ekibuku n'abasuubiza enkulaakulana. To chase poverty from your home. Ssaabaduumizi wa poliisi atuzza olukiiko lw'ebyokwerinda eby'enzooli. We are going to continuously provide the security. Agonamala mangi getugenda okutuusaako mbujjuvu tutandisanaga muganzi wa Kirumira Brian amanyiddwa nga Brian White nga Nalunga Daisy ne banne basatu basindikiddwa mu kkomera Luzira oluvannyuma lw'okwasomera omusango okwekoba ne Brian White okusaddaaka Nalwama Karo nga 22 omwezi oguwedde. Olw'obunene bw'emisango tebakkiriziddwa kubaako kiboogera ne basindikibwa ku alimanda okutuusa nga 18 omwezi ogujja. Nalunga Daisy muganzi wa Brian White abaho Daffin Nakato Nava ne nambalirwa Joyce Irene basimbiddwa mu kkooti y'e Makindye mu maaso g'omulamuzi Nakawuki Teddy abasomedde emisango 8. Bano tebakkiriziddwa kubaako kye boogera olw'obunene bw'emisango egibavunaanibwa babadde balina kubeera mu maaso g'akulira kkooti eno omulamuzi Sarah Basemerwa atabaddewo. Okusinziira ku mpaaba ya kkooti kigambibwa nti bano bonna bavunaanibwa ne Brian Kirumira amanyiddwa nga Brian White olw'okwekoba n'okusaddaaka Nalwama Karo yali omu ku baganzi be nga 22 omwezi oguwedde. Tuka ku mwana tayidde enviiri omwana omukowekowe kwebuli wamulira okutta omwana kuba mungi. Bano babasomedde emisango ena okuli okwekobaana ne Brian White okutta n'okusaddaaka omuntu okuwaaba ebyokwerinda amawulire ag'obulimba okutta mu butali bugenderevu n'okulagajjalira omuntu ekyamuviirako okufa. Charge esooka paka kuyokuna kuliko Brian White mwabana muli ku charge esembayo eya conspiracy to commit a felony ey'omukaaga giving false information ey'omusanvu manslaughter n'ey'omunaana doing rash and neglect. Ye Brian White tabaddeewo kyokka nga ali ku misango gyonna 8 okuli okutta n'okusaddaaka omuntu okutta mu butali bugenderevu okusangibwa n'ebiragalalagala ng'enjaga n'ebirala okulagajjalira omuntu n'atuuka okufa okwekobaana okuzza emisango ng'emisango gino baagiza nga 22 ogw'ekkumi omwaka guno ekyamula Munyonyo Makindye mu Kampala mu maka ga Brian White. Eyokuna being in possession of marijuana n'eyokutaano conspiracy to commit a felony. Oludda oluwabi lugamba nti bano baakoleeza omusubbaawa ku Nalubwama ne bamuteekako amafuta ga petulooli nga bwe bagezaako okumumasaajinga n'omubisi gw'enjuki ekyamuviirako okukwata omuliro ogwamwokya n'afiira mu kalwaliro akamu gye baamujja ne bamutwala mu ddwaliro ekiruddu ekyaleetera n'okukwata omusawo eyasooka okumukolako nambalirwa Joyce. Olw'obunene bw'emisango abakwate basindikiddwa ku alimanda e Luzira okutuusa nga 18 omwezi ogujja. Ng'omulamuzi w'abanyonyodde mujja kudda mu maaso ga Chief Magistrate ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Desemba. Brian White bakyamulinda awone alyoka awera ennembe n'emisango egimuvunaanibwa. Joseph Innocent Senfuma ne Musa Sewankambwe bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Ebyo nga tubitadde bali envubu eyalabiddwako ng'ewugira mu luzzi ku kyalo Kyetume mu disitulikiti y'e Rwenge efuuse kasobeza abatuuze bwe bakedde ng'erudduseemu ate ne bongera okusattira balowooza nti eyinza okuyingira mu nju zaabwe. Abatuuze ku byalo 7 abalabye ku nvubu ng'ekubeedde mu luzzi lw'e Kyetume nga bwe balumya emitima gyongedde okubeewanika ate envubu eno bwedduse mu mazzi n'ebula nga tebamanyi ekutte. Bano ba mu disitulikiti y'e Rwengo ng'eggulire lino twalikulaze ku mawulire agataliiko nfuufu olunaku olw'eggulo. Ensolo nga Sahara ng'enjejetu ng'enyira mu luzzi ensolo esinga n'ente enye ezisinga obunene.
kitegerekese ng'envubu eno eddukidde ku mutala ogw'ekyazanga n'ekyevuunikidde era nga mu kiseera kino amayumba gonna galinaanye oluzzi lw'ekyetume bannannyinigo bagataddeko kufulu ebiddiira bibagwa enkoto si kulwa ng'envubu esibira mu nju zaabwe nga n'abandi beesibidde munda nga batya nti olw'obutamanya nvubu eno gye yakutte eyinza okudda ne babunya emiwabo. Kati saawa zino tetumanyi gyeri bagamba yawadde ewase banna n'egenda nevaamu kati saawa zino teriiwo. Mu kiseera kino abazadde baganya abaana okugenda ku masomero nga si kulwa ng'envubu ebasanga mu kkubo. Tusiiba tweggalidde abaana baffe tebakyasoma olw'ensolo eyo etannaba kukwatibwa ne tukuba omulanga ensolo eyo ekwatibwe. Kati wekusanga ku nnimiro n'ekuluma bagambye okutula mu bibiri nekola kino nekutwaliyo n'ekisuula. Bakukulumidde poliisi y'Ebengo ng'okuva lwe beekubidde enduulu tennalinnyako mu kitundu. Yambe naffe tukiyambe naye bw'ogibuulira ekizibu ekiri mu kitundu tetuukawo yadde. Lwene ttiinimu okutta nga bagiyigga bwenemala okutta banagiyigga ate kati tukole. Basabye ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'omu nsiko mu ggwanga okuyingira mu nsonga z'envubu eno nga ku byalo tekukyaliko gukolebwa nga basiba bakutte emigo mu ngeri y'okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Oba yazzeeyo kweri mu kayanja k'eri ekyazanga gye yavudde oba yasigadde mu bidiba byaffe ebyawano ekivuunikidde n'ekamutuuza newadde gyabagona. Abalimi bavuddeyo tebakyalima tebakyakula kasooli maama. Twafunye buyambi kyavuddemu situmanyi we kiri naye buli lw'otambula oli mweraliku. Kale ekikwatako naddala abannaffe abawuwa ndowooza muwulidde omulanga gw'abeerwenge eyo beetaaga kuyambibwa ku nvubu ebatadde ku bunkenke. Bo abawagizi ba NRM mu disitulikiti y'e Budaka n'Ekibuku bandinizza Pulezidenti Yoweri Museveni bw'abadde agenzeeyo okunoonya akalulu. Bakkiriza nti byonna bwe yazze abakolera babimanyi era baakumuyiira akalulu. Ssentebe w'ekibiina kya NRM era nga yakikwatidde bendera okuvuganya ku bwapulezidenti Yoweri Kaguta wabula Museveni ayingidde olunaku olwokubiri nga anoonya akalulu akanaamuza mu buyinza ng'asibye mu disitulikiti y'e Budaka ne Kibuku. Ena asanze ettendekero ly'ebyemikono erya Bukedi Industrial Hub likola bulungi nga bavubuka bayiga okubajja n'ebirala. Omuwanika wa NRM era nga yakulembeddemu okukunga mu bitundu bya Bukedi Babula Nekesa annyonnyodde nti kino kye kiseera Bukedi yonna okwogeza olulimi lumu kubanga Pulezidenti Museveni ebisinga byabasuubiza bwetuukiriza. The Bukedi are not only going to support the NRM. The Bukedi are not only willing to support all the flag bearers because of what you have done for us, but also because we have the trust that the NRM party is going to complete what it started. Banyonyodde President lwaki bagenda kumuyiira akalulu nga beesigama ku ebyo byazze akola. Also grateful for the skilling hub in Kibuku. It has hoped to transform our people with the skills that helps them to benefit from the household income when they get the jobs. We are grateful for the primary schools. We have 59 out of the 76. We are very grateful. Speaker of Parliament Anita Amongo akakasiza abantu b'e Budaka nti ensonga y'okukakasa obukulembeze bw'ennono obwayikumbania minisitule y'ekikula ky'abantu egikolako. The issue of the cultural institution. The cultural institution is being handled by Ministry of Gender and the Interreligious Council, and soon that issue will be resolved. Mwaya Museveni mu kwogera kwe ayongedde okubanjulira byasobodde okukola okuva kukola enguudo kusana amasannyalaze nga mu buli njugaaka. Exoka nirya idembe eribamalira okutumula kwanu. The second one is the development. We did this road from
Iganga, Tumbare. We are now going to do the one of Navmari, Butareja, up to Namutumba on the other side. On the electricity, work also has been done. Electricity has reached many of the areas. Telephones, you all now have telephones in your pockets. Museveni ategeeza nti Msanje kijja wa kuzimba amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 3 ku magombolo okuli ey'Akakooli, Kamonkoli, Kabuna nga n'eddwaliro lya Budaka Health Center 4 lyakufuulibwa eddwaliro eddene. Then construct new health centers 3 in Kakoli, Kamonkoli, Iki, Kachomo and Kabuna sub-counties. Kati ku byenjigiriza Museveni ategeeza nti amasomero gazimbiddwa wabula ng'emiruka n'amagombolola agatanafuna amasomero ga gavumenti mu kisanja kijja baatandikirako. I want you, the NRM people, to discuss seriously the issue of school fees in government schools. Abasomeseza n'ekkulunda ebyennyanja. And you people in Bukedi, you are very rich people potentially because you can be very rich through fish farming. Abasomeseza ku bulungi bw'okulima emmwanyi, ebibala, okulunda ente, okulunda mutambuza ddembe, kw'ossa n'abo abali mu ntobazi okulunda ebyennyanja. While we may talk about roads, electricity and so on, please don't forget Akako, which is wealth, and that is wealth in your home. Or to chase poverty from your home. Abajjukiza nti abantu bonna bagoberera okuwabula kwe obulamu bwawe bwakyuka kati bagagga nga n'abamu omwaka bafuna ssente eziwambukadde bubiri. You can really get out of poverty. I want you to that's why we are sending you all this money. Emyoga, PDM, Operation Wealth Creation, all that is to help you get out of poverty. Sente za PDM eno zaatuuka nga Budaka yafuna obombi 23 ate disitulikiti ya Kibuku nefuna obombi 28 nga zonna zakozesebwa bulungi. Mu ngeri ye President Museveni ayogomeza disitulikiti ya Kibuku bwakubya olukuŋŋaana kisaawe ky'essomero lya Kibuku Primary School ngena abawagizi bamwaniriza mizira. Yebaziza abantu beno okuwagira n'okulonda NRM buli kiseera n'abasuubiza nga kulonda essira bwagenda okulissa mu kusitula ebyobulamu mu kitundu kyabwe mu kisanja ekijja. Have listened to the message. Bawulizisirye obubaka obwo. And they have left Okorre Ekida kyonka. They are working for Ekida and the stomach. Agambye Kibuku n'amalwaliro agali ku mutendera gwa Health Center 3 agawera agali 13 kyokkola okuba balina amagombolola agasoba 20 wakubazimbira amalwaliro amalala kw'ossa okusomusa agali ku mutendera gwa Health Center 2 okugazza ku gwa 3. Grade Kenkebu. Ne Kenkebu yona ibaba ujjo situlo ku mutindo. Asabye abantu b'Ekibuku kumukwatira gw'okulwanyisa omuze gw'okusaba school fees mu masomero ga gavumenti kubanga omuze guno guviiriddeko abayizi bangi okufiirwa ebiseera byabwe eby'omu maaso nga bawanduka mu masomero. In 1996 I introduced free education, but some people don't understand it. They kept bringing back charges in government schools, and as a consequence children are chased out of school. Olunaku olw'enkya Mwami Museveni wakubeerawo Taleja n'Ettololo. Rabina Nantale, Shamshad Nalujia ne Aida Nakazi bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo bannaffe yes abaduumizi wa poliisi Abass Kagaba abitaddemu engatto okwolekera ebitundu bya Rwenzori awaali obulumbaganyi bw'emmundu n'amajjambiya ku ntandikwa y'omwezi guno agumizza ng'ebyokwerinda bwe binywezeddwa. Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Abass Kagaba yongedde okunyweza ebyokwerinda mu bitundu bya Rwenzori nga calling upon all our people to be vigilant. In case of anything suspicious, they should be telling our people, and we generally assure them of security.
kinajjukirwa nti mu kiro ekyakeesanga ennaku z'omwezi lumu omwezi guno abatamanya ngamba balina emigemera wala n'ebisa eby'enjawulo omwali amajambiya balumba ebyalo eby'enjawulo mu bitundu bya Fort Portal North ne basanjaga abantu era nga mu disitulikiti ezimu balwanagana ne poliisi okukakana nga bawerako bafudde. Our forces responded quickly. 15 have been arrested, including a woman. Okusinziira ku beerabirako batamanya ngamba baali batambulira mu kibinja eky'abantu abakunuukiza 50 nga balumba ebyalo okwali Bondetu, Kanoni Apollo ne Nyakasula nga byonna byasudde kilomita ntono nnyo okuva mu kibuga ky'e Fort Portal. Obulumbaganyi obwo bwakolebwa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Narra group y'abantu more than 50 all of them abasajja beke bajwire engoye za black, bajwire jaketi za black, buli kimu kyonna kibe kya black na boots za green. Obulumbaganyi bumu bwakolebwa ku nkambi ya poliisi mu disitulikiti y'e Kasese ssaako ne Bundi Bujo. As police, we have already brought in more personnel, but we are going to even increase more personnel within these few weeks. Ssaabaduumizi wa poliisi Byakagaba atenderezza obudinja bwa Bwamba olw'okukwatagana ebyokwerinda okulaba nga balwanyisa ekizibu ekyo. It's very, very positive, and we thank the obudinja bwa Bwamba for that good relationship. Abakulembeze mu kitundu ekyo basimye Byakagaba olw'okwongera ku bungi bw'abakuumaddembe nga bagamba nti akuzza emirembe mu kitundu kyabwe era kati emitima gibali wamu kubanga baali baddukane mu mayumba gaabwe. Basiima muno habwokuba saa zino buntu byo tuteekaine kandi security ntubasaba twongeremu amaani habwokuba ebiro twagenda mu biro bindi. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bundi Bujo Robert Bakunirwa asabye gavumenti okukola okunoonyereza okumala ku kyaviirako obulumbaganyi mu bitundu ebyo. We want to actually appeal to government as a leader. I want to appeal to government to make sure that they expedite the process of investigation and bring this report out. Omulabizi wa Rwenzori Barnabas Taibijuka asabye abantu okudda eri Katonda bave ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Nempabula kusikira ebigambo ebinyakuwandiikibwa mu kitabo Ezekiel 33 Rukaro okubanza gaka. Modern Tiles. Modern Tiles. Kyagulanyi Yoweri UP ayagala bwa pulezidenti akuyeza ab'ebushenyi. Mutuwe chance tulete new generation. Kulikayo mu kumulamu okwo Malala akwatidde ekibiina ky'NUP bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu akaluko bwa pulezidenti akanoonyereza mu disitulikiti okuli Mitoma ne Bushenyi gy'asabidde abalonzi okumwesiga bamulonde ategeeza nti oluwangula kubafunira akatale k'emmwanyi n'amajaani. Polisi n'amagye bakedde okugomba kwotirira Kakirukungiri awulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasuze nga tannaba kusimbula okugenda Mitoma ne Bushenyi. Wano Robert Kyagulanyi tuzirukana namulira asima abantu mu kitundu by'ekigeze olw'obuwagizi bwemuwadde ebbanga lyamaze nga abasaba akalulu. Kyagulanyi kwedde ku disitulikiti atanatuukamu nga kino akitadde ku makubo bikosa ne poliisi okubataataganya. Kugeza yiga nga tetwatuukayo kubanga poliisi yatutangira ogendayo, tetwatuuse bwizibu era kubanga baatutega mu kkubo ne bawamba abantu bafe abasinga obungi. Ate olunaku lwajjo tetwasobodde kutuuka Kanungu olw'embeera y'amakubo nga bwe mwagirabye. Agumiza abantu bayo nti essaawa yonna wakubatuukako. Ne tuli mukola nteekateeka tulabe nga tukola ekisoboka kyonna okutuuka eyo gye tutaatuuse. Disitulikiti ezimu nga Iganga already twazitadde dda mu puroguramu yaffe era zirina ennaku ze tujja zituukako, naye ne zino ze tutaatuuse engeri gye wakyali obudde tugenda sala amagezi tulabe nga tunyigiriza gye tutaatuuse. Ono ategeeza nti akakiiko ak'ebyokulondakamu abasirikale abalina okumukuuma kyokka emmotoka za poliisi empitirivu ezimugoberera. Abo abasirikale abapoliisi n'abamagye aba UPDF abatugoberera ekigendererwa kyabwe kyakutiisatiisa abantu. Mwabalabye olunaku lwajjo
nga bakuba abantu nga babagaana okutugoberera bebaze b'amakubo gaffe gye tuba tulina okutambulira. Kyagulanyi ng'alina mu kyalo Babitungu lumaliriza bwolekedde disitulikiti y'Emitooma, Lubirizi ne Bushenyi okusaba abalonzi akalolo. Mu disitulikiti okubadde Lubirizi n'Emitooma obwedda atambula nga bwabuza ku balonzi nga babasaba akalulu okubulonda ku bwa pulezidenti. Yitweni tuza kubembembera konka amaani gali omulinywe nimbashaba ebiro 15 ebyokwezi kw'okubanza batume muze mulonde muze mutera akalulu simba yitu. Abasuubiza singa wangula agenda kubafunira akatale gye banatunda emmwanyi n'amajaani olw'ensonga nti byemu ku birime ebisinga okulimibwa mu kitundu ekyo. Bakumani bagirango muri Western Uganda eminyeto gine emirimu konka eminyeto yaha mwine emirimu. Yeyongedde mu disitulikiti y'e Bushenyi era ng'obwedda atambula poliisi oluvaageze ku kisaawe ky'e Bushenyi gyasinkanya abalonzi eno mu kyalo Babitungu asabye abalonzi okulonda basobola okubafunira akatale gye banatunda amajaani. Mu Uganda ensi yakula hinge mukasharura ebimwasharura ne biza kubona akatale. Mwebale munonga kutoreko obusaji akwatidde ekibiina kya anti-Ibendera akomekereza okusagula akalulu bitundu. Ate ye retired Major General Mugisha Muntu akwatidde ekibiina kya anti-Ibendera akomekereza okusagula akalulu bitundu by'Erango n'agumya bannayuganda nti bwe banaamulonda kwa pulezidenti wakutereeza ebbeeyi y'ebintu erinnya buli olukya okulwanyisa obwavu n'okukola ku bizibu byonna ebinyiga bannansi. Retired Major General Mugisha Muntu wadde akomekereza okusagula akalulu bitundu by'Erango atalaze disitulikiti okubadde kole Dokolo ya Mulatanga byonna gyayisa abantu balwajanidde ku bwavu mu disitulikiti y'Ekulya abalimi General Muntu basanze Balatawuni Council bamutegeezeza ng'enkubi bagikwasisa amaanyi okwejja mu bwavu nti kyokka olw'embeera z'enguudo zaabwe embi abasuubuzi okuva e Kampala batya okujja mu bitundu bino okubasuubulako ebirime byabwe ekibaviirako okubitunda ku bbeeyi dondolo. Nungni chene do kwegoro itedo ngachan pore bal kutaregiti kerese donc en tubore dinena ne bano General Muntu abadde ayogera ku gye bali agomeza nti singa bamwesiga ne bamulonda kuba pulezidenti wa kuzimba enguudo okusobozesa ebirime ebiva mu byalo okujja e Kampala mu budde olunya asobole okuganyulwa. So I'm asking you, trust me with your vote. Ku bbeeyi y'ebintu ebikozesebwa erinnya buli olukya General Muntu agambye nti singa bannayuganda bamuwa omukisa okuzimba enguudo ezingira mu masuso g'ebyalo kyakukendeeza ku bbeeyi y'entambula okuva e Kampala wasibuka ebyamaguzi okubitwala mu byalo. Government should do roads. Why? Because if you are going to lift people from poverty, like in rural areas, you have to make good road. General Muntu wavudde mu disitulikiti y'Ekulya agenze buteerevu mu disitulikiti y'Edokolo nga talaze Town Council ez'enjawulo okubadde Bata n'awalala buli zira bulaajanira bulayi ddagala malwaliro ko n'embeera y'amasomero. Mukwanukula General Muntu akunze abeegwanyiza obwa meeya bw'amagombolola ne bakansala okumwagira era bamusagulira akalulu ayitemu akole ku nsonga ezo. We will increase the budget at sub-counties, increase the budget at 0C5, increase the budget for the township. Eddokolo waliwo omulonzi akazemunyi n'asaba General Muntu asooke abagulire ku soda olwo bamuwuliriza era wano General Muntu amusekeredde n'abalonzi abalala balowoleza mu kusaba bannabyabufuzi ssente. People soda, as you are saying, those who believe in our approach, we move together. Bw'avudde Eddokolo yeeyongedde mu disitulikiti ya Mulatanga naye abaayo abasibe bamulonda abateera pulojekiti ez'okubajja mu bwavu. Kutoka mwaka bado amekomanda bado lipa UNLA. N'akwatidde ekibiina ky'FDC Bendera ne Nandala Mafaabi ayingidde olunaku olwokutaano ng'apitiriza abantu mu mituni West Nile bamulonde ng'abadde mu disitulikiti y'okulima Dyokolo ne Terego.
atandikira mu Rhino Camp tauni kansi sangwe madiokolo nginasanza bwakizi be bamulenze yeyongedde mitundu byekaliko n'awalala. I want you to let me vote with my team of the key. Abokisi bamulinze wakati mu kunyinya gwali benjole abene bamulidde basomozo omuli obwavo ekime kyabwe kyamugo butabana katale ebbula ly'amazzi emisolo n'ebirala. Mavaye basuubiza okukakanya ku misolo singa mwesiga ne mwaka lolo abasuubiza okulwanyisa enguzi n'ababba ssente y'omusolo singa banamulonda. I come here with knowledge on how to handle criminals who steal money. I want you to give them a chance to deal with accountability of this country. Olukuno lwala lukubye ku kyalo era ddulu ekisangibwa mu Gombola yekamukamo abene bamusabye okuterawo bakyala baabwe emirimu bave mu kutunda obwennyanja obasibye mu bwavo. Oluvagenze mu disitulikiti mu kabuga k'erirya Tuku Trading Center n'eyole n'ebitundu ebiriraanyewo. Abantu bino baliko byamubulidde baagala okubakolera kusinga abalondeddwa. James Magala ne Anistia zibakusakidde Glino Kwawukede TV. Mwebale banafate mukanyumero komukenkufu Nyanzi Julius leero atulaga engeri gy'okolamu emisubbaawo egigoba ensiri ofune ekitangaala nga bw'olwanyisa omusujja. Tusonze nate mu kanyumero k'omukenkufu Julius Nyanzi wa Prof Bio Research azenga tulaga emirimu egitali gimu gy'osobola okwetandikirawo awakaawo n'obaako ky'oggyamu ensimbi. Olwalira akulaga okukola kando erimu akaloosa akagoba ensiri. Kubanga ebiwuka tebyagala buloosa buunya bulungi naddala ensiri n'enswera tebyagala buloosa naddala buloosa ng'obwetteete etteete lino bajjajjaffe baalikozesanga n'ogoba ebiwuka naddala ng'ensanafu balyaliriranga wansi naddala kati mu mbeera eno gye tulimu ng'enswera nnyingi liba lijja tuyamba ate ebiwuka tebyagala kitangaala kati ebibiri w'obigatta kiba kijja kutambula taratibu. Ne kati ono oyiro gwe tukamula okuva mu muddo guno ono oyiro agoba ensiri wamu n'enswera n'olwekyo oyiro ono omusanga ku Prof Bio Research. Kireya wakisi gisaanuuse ogatte mu langi ne buto w'etteete. Jjukira buto ono yagoba ensiri era gye buvuddeko twayiga bwe bakamula buto ono okuva mu midde egy'enjawulo. Wakisi bw'asaanuuka kati ate kansibe wuzi jjukira nabagambye eno yeyaka kando week wuzi eno yeyaka kangisibe mu kyuma kyaffe kino ekyuma kankisibe oyinza okuba ebbali nga bagenda mu post office. Kati nga tumaze okusaanuusa wakisi waffe ng'asaanuuse bulungi ekiddako kuteekamu kajiiko kakala kajiiko kakala eya kiragala kano zaffe zibeere ne kala eya kiragala tuteekamu oyiro w'etteete mu kiro ennamba tuteekamu miruzi 2 era ge gano ng'oyiwamu miruzi zaffe 2 kekawoowa akagenda okugoba enswera n'ensiri oyiro k'etteete kosobola okusanga ku Prof Bio Research. Ng'otabula bulungi nnyo tabula bulungi nnyo tabula bulungi nnyo nga tutandika okuyiwa tuyiwa mu katiba kaffe oyiwa mpola mpola topapa mpola mpola tukaleka akatiba ne kabeerawo okumala eddakiika 20 kando ne zikwata bulungi nnyo ne zikwatira ddala bulungi nnyo era bwe zimala okukwata kiki ekiddako okwata makansi n'osala obuguwa buno n'obusala bulungi nnyo. N'olwekyo nga kando zaffe zimaze okukala ekiddako kuzisumulula akatiba bulungi nnyo topapa tubikwata mpola mpola n'osumulula
akatiba beautiful ngo parkinga kandozo ate tozitunda nga zino eza bulijjo kubanga zino zigoba ensiri ziwunyisa ennyumba obulungi aba restaurant bajja kuwagira ababeereyo mu downtown eyo ebidiba gye bibeera parkinga n'olwekyo bw'omala osiringa ng'ogenda mu supermarket okozesa na kando yo yennyini eno kando eno yennyini gy'okozesa noweddako katono n'osiringa bulungi nnyo beautiful kintu nakyadomula baali baseka Zebidayo mosquito repellent candles tosubwa olokono olujja bye Namino kulika yomo kumulamu oko malala yakwatidde ekibiina ky'NRM Mbendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro North nga ye Moses Mayanja campaign azitongoleza mu kirombe kya block nga asiimye abalombo okubeera abakozi. Moses Mayanja akwatidde ekibiina ky'NRM Mbendera okuvuganya kifo ky'omubaka wa Busiro North atongoza campaign ze nga akalulu agenza akanoonya njokonjo asookedde mu kirombe ky'abakuba block Sekanyama Masuulita ngeno gyatongoleza campaign tubaweeyamu bwamwe tujja kukola mutulonde naffe tusobole okubanja. Abalombe bamubuulidde nti basoma naye ebbula ly'emirimu eri mu ggwanga lyeribasiibya nga beekuyenga mu ttaka nga bakuba amatafaali. Nenza ayogera naawe nina diploma mu engineering naye ndi mulombe naye oli bwatuuka mulombe agamba nti oyo muyaga. Bamubuulidde nti ekisinga okubaluma kwe kuba ng'omulimu gwabwe tegumanyiddwa mu gavumenti nga ne bwe baba baagala okubaako obuweereza bwe bafuna bakaluubirizibwa nga tibasazeewo okutandika okulundira ebyennyanja mu bidiba mwe basima ebbumba. Tunuulidde ssente nga za PDM bwe tugenda kusaba ku ssente za PDM oli muki okola mulimu ki ndi mulombe agoli muyaga. Emyoga bwe jajja bwe twasaba ssente z'emyoga tebatukonsideringa batuga nti omulimu gw'abalombe teguliiyo. Mayanja abatendereza olw'omutima omukozi n'ategeeza gavumenti bw'erina emirimu emitono ennyo ng'ekyokwetandikirawo omulimu ogw'omu mutwe kye kisaanidde okolebwa bwatu naye yama okubakwasizaako ng'akalulu kawedde. Bwe mugamba abakola wano bonna bayamba ku gavumenti okunoonyeza abantu emirimu. Abasabye bamulonde balondereko ne President Museveni olwo buli kimu kitereere. Omulimu gwe ngenda okukola kujjanga wano nammwe kubateeka mu ki maanyi kubanga bimwogedde byonna nja bisobola. Amina. Yeyongeddeyo mu byalo ebirala okubadde Bika, Kyabumba, Kasambya ne Kabaale nga yonna abasabye akalulu kyokka bamuloopedde obubi bw'ebisolo obubuza okubasuza ebweru nga babikuuma. Abakaaba amaziga ababbi batubba ebisolo byaffe naye manyi nga gwe kyamani NRM wakiso yonna ate n'obeera MP waffe ojja kusobola otulwanira. Musinguzi Musa ssentebe abaliko obulemu Yakiso asabidde Mayanja akalulu. Ekyamazima bwe mulaba ffe nga tusituse ekyamazima twetaaga akalulu. Abayizi b'amasomero bamuyimbidde obuyimba nga bamusiima olw'ebirungi byabakolera mu kitundu ekyo nga wano abeegaseeko endulu netta abalabi. Gyayise yonna abalonzi bakakasizza era ne bamutegeeza mwe bali awamu naye. Abakomekereza kakuyegewe n'abasomesa abawomodde ogw'okusomesa nga bano ababuulidde gye nvuddewe mwabategeereza nga bwe yatandika okukola ng'akyali mu ssomero. Ngandi Makerere natandika essomero erisookera obwannannyini 96 eritebera omusaayi mu Uganda muno eyishaka tebatatekebwe. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale ate omuwabuzi w'omukulembeze wa Amerika mu byeddiini era omubuulizi w'enjiri Dr. Paula White atuuse mu ggwanga ku bugenyi bw'agenda okumalako Sande eno ng'aliisa ekigambo n'okusomesa ku byenfuna. Omusumba Dr. Paula White okuva mu ggwanga lya Amerika yatuuse mu Uganda olunaku olw'eggulu ku kisaawe Entebbe n'ayanizibwa omusumba Robert Kayanja ne mukyala Jessica Kayanja nga balina omulamuzi Cathedral Mugemerere ne yali akulira okulwanyisa mu poliisi Grace Akulo.
omusumba Paul yazze okweta mu kukangaza enjiri n'okusomesa ebyenfuna kukuumirako St Cathedral. Ye Paul ategeeza musanyufu okuba nti ali mu Uganda okugabanako nabo ekigambo. I expect a move of God. I believe this is equipping time. I believe that we're in a time of transformation for Uganda, for the nation, for the people. There's that place that they talk about, which is the tipping point, where it tips into that next level, that next place. I truly believe spiritually that people will be equipped, that there will be a mighty move of the Spirit. Ategeeza nti azaakyala mawanga Africa okuva mu myaka egy'ekinaniro okusinziira kyalaba Africa Katonda ayimusiza Abafirika mu by'okumumanya. We know that the people of Uganda are deeply spiritual and love God. And so I believe that the revivals of the past are going to turn into reformation now. That literally we will see what Uganda's original intention by God. Asi abantu bulijjo butagwa mu maanyi mwe bakola okusobola okutuuka ku birula byabwe. The moment you start walking out God's purpose on the earth, then battles come. And I say that your amount of success in life is really with your amount of adversity that you can handle. So no one wants the battle, they don't want the trouble, but you don't get the success without that. So we're looking at a pathway of success. Know that every battle is building the spiritual life. Yetaye mu kusinza mu kiro okubadde ku kanisa yamira ku St Cathedral era nga bulidde enjiri mwategeeza ntaze kubuulira njiri wabula zikuwa bunnabbi eri abakkiriza. Heaven is going to breathe earth in real time. In your life, in this nation, in your ministry, you set in motion a divine alignment. Holy Spirit, He's not going to discriminate you tonight. Gathering. This is not a conference. This is a divine gathering where we are going to meet God and God is going to meet you. Joseph Setimba yakusakidde gule ku Bwabukede TV. Bale kubeera naffe mulala Ssaabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu akootidde abalabirizi okusabira eggwanga libeerimu emirembe naddala mu kiseera kino ekyakalulu. Abyogedde akyaddeko mu nkambi y'abanoonyi b'obubudamu e Nakivale. Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asoboye kusinkana abalabirizi okuva mu bitundu by'obukiikakkono by'obuvanjuba abadde mu lusiriku lwateekeddwa obulabirizi bwa nkole ku Las Vegas Hotel mu kibuga eky'Embalala. Eno gy'avudde okulekera enkambi Nakivale awali abanoonyi b'obubudamu era ng'atuukidde mu ofiisi avunaanyizibwa ku nsonga z'abanoonyi b'obubudamu mu nsi yonna ne bamwaniriza. Ssaabalabirizi yategeeza nti abanoonyi b'obubudamu bajja mu Uganda olw'okuba nti mulimu emirembe naye emirembe bwe gigoba Bannayuganda bajja kuba gye bajja kuba nga bagenda. Bw'ati akubiriza Bannayuganda okuteeka amaanyi mu kubunyisa enjiri ey'emirembe okwenenya okusonyiwagana n'okussa ekitiibwa mu buli muntu. Wacha tuzungumze pamoja namna tunaweza kumaliza vita so that innocent people do not suffer. Oluva agenze ku kanisa St Peters Kashojja kyakyo Uganda esango Nyakivale mu Busabadinkoni bwe Lugaaga bulabirizi bwa nkole wano mu kubulira siwa beero embere ennungi ey'okulizamu abaana okubayamba obutakula na busongo obusosolo buyinza okubaviirako okulwanagana. Twagala ku kigambo ky'okusomesa abaana okugyawo okulwanagana entalo n'okwesalamu leeta okuwonyezebwa naddala nga bwe tukoze wano Nakivale. Bw'atyo Ssaabalabirizi yatongoza n'omwezi gw'abaana n'asaba gavumenti okuleesebwa okulaba nga ezosuwazanya ebyetaago by'abaana. Abaana tebateekeddwa okusigala bweru kubanga abaana bano obusika bwa Mukama. John Bosco Center akola ng'omukwanaganya ofiisi ya Ssaabaminisita Titus Jogo akola ku nsonga z'abanoonyi b'obubudamu ebalala baliko ebogedde ku by'abaana. So thank the Church of Uganda for the prayers the Archbishop has said to the refugees, the words of wisdom and the words of encouragement. This is the way to go. The spiritual word is more important than the food that we give these refugees. It is second to the security that we offer as a country. Yakulira ekika ky'engabi Omutaka Nsamba Lubega Magandaaze yeebaza Ssaabasajja Kabaka ogw'omulembe guno abavubuka ba Buganda kati beeyongedde okumanya amakulu agali mu kulambula obutaka obw'ebika. Nga tulina okukwatagana, tulina okukolera awamu. Oli waakulinyidde ekigere musonyiwe tulabe nga tukola ki
nga tutambula. Obubaka butegeeza avuka ba Buganda badde balambuzibwa obutaka bw'ekika ky'engabi nga beetekera olunaku lw'abavubuka mu Buganda abakubiriza obutatwalibwa nnyo bazungu wabula bategera ennyo amakulu agali mu nnono yaabwe n'obuwangwa. Wano ewaffe tukuba baana boogera oluzungu, abali e Bulaaya bakuba baana bayigo ki Oluganda, n'osanga Lubega yakuba Nalubega ndi Luganda speaker badajula. Olwabasinkanye ku butaka era omugenyi omukulu abadde minisita avuka mu Bwakabaka Ssaalongo Lubatisirwanga ng'onaawulidde amakulu agali mu kutambulira mu bika byabwe n'okutegeera obuwangwa. Kikulu nnyo abavubuka mu Buganda okumanya ensibuko yaffe. Ensibuko yaffe eva mu bajjajjaffe. Katikkiro w'ekika kino Ssaalongo Yiga Richard awulidde avuka bano n'abantu b'ekika ky'engabi engeri gye baze batambuzamu emirimu gyabwe n'asaba abavubuka okwenyigira emirimu gy'ebika. Abasambaganyi b'endabye abatannaba kujjako wano nga gwe mulutu gwammwe ogusoose, kaakati njagala mubeere basaale mu nteekateeka z'ekika. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda Kavuma Derike yeebazizza Omutaka Nsamba olw'okubakyaza ku butaka. Era nja kusaba yonna abazadde gye bali ubona bampulira bulungi, abavubuka tubazeeyo mu bika, abavubuka tubagazise ebibakwatako. Omu ku b'engabi Haji Baali Lukamoga agambye nti bo ng'abazadde basaanidde okulaga abavubuka amakulu ag'okwagala ebika byabwe. Tusanze emirundi mingi ng'ebika biserebi olw'okuba nti bakadde baffe tebalina kye baatubuulira okuva mu buto. Fatuma Nagode leero netikakoze bakusakidde eggulu eno lwabukedde TV. Kale ate abavubuka 7 okulina omukazi abagambibwa okubbisa eryanyi basimbiddwa mu kkooti e Nateete. Omulamuzi Winfred Naigaga n'abasomera emisango, kyokka abamu bagguddwako gya kugula bibbe. Ab'ekitongole ekikola okunoonyeza ku buzzi bw'emisango mu Kampala South bamaze okunoonyeza ku kabinja k'abavubuka abawera 7 nga kuliko n'omukyala batwaliddwa mu bukuumi obw'amaanyi nga bakulembeddwamu akulira ebikwekweto ku poliisi Nateete Kalyango Samuel, era nga bakirabulwa okuba eriiso otuukira ku musirikale ababadde mu yunifoomu n'engoye eza bulijjo. Simbiddwa mu maaso g'omulamuzi Nayiga Winfred ng'omulamuzi aliiziddwa okusaba obukuumi bubugerweko munda n'ebweru wa kkooti, era nga no DPC w'ensangi Rogers Chebene aweereza abasajja be ne beebulungulula kkooti nga ne mundu babadde bazinywezezza. Abasimbiddwa mu kkooti kuliko Nuwagaba Shaban, tulinawo Edison Kawuki Sulaiman, Semakula Paul, Senyonga Shafik, Nsimba Katu ne Nabukalu Fazira nga wano omulamuzi Nayigaga basomedde emisango 2 nga gyonna gyekuusa kukubbisa eryanyi. Kigambibwa nti bano babba Ssentongo Abdul miliyoni 4.5 n'essimu ekika kya Samsung ebalirwamu emitwalo 7. Abantu bano be bamu kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekumi omwaka guno bagenda nabaziza ewa Ssenyonga Sulaiman ne babba essimu ne ssente enkalu emitwalo 4 saako ne laptop, essuuka, endagamuntu n'ebirala nga bakozesa ebisi omwali emitayimbwa, weyaza amasannyalaze n'ebirala, era nga bakozesebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja balaba okunoonyeza kunakutuuse ku musango ogubavunaanibwa. Wano kkooti ebategeezezza nti terina buyinza okwogera ku musango guno abakuulirwa kkooti enkulu nga tebakkiziddwa wadde okubaako kye boogera okusinziira ku bunene bw'omusango gwe baliko, nga babasabye baba balina kye baagala okwogera bajja kukyogerera mu kkooti eyo. Nuwagaba Shaban ne tulinawo Edison basomedde omusango omulala ogw'okubbisa eryanyi nga guno baaguze ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekumi omwaka guno. Ekatereke nga bakwatibwa n'ebisinga naye babba Katidde Hamza eggaali abalirwamu emitwalo 2 ne ssente enkalu emitwalo 7. Abala okuli Semakula Paul, Ssenyonga Shafik, Isimba Katu ne Nabukalu Fazira baguddwako emisango egy'okugula ebibbe. Basindikiddwa ku alimanda ekigo okutuusa ennaku z'omwezi eziragiddwa omulamuzi lwe zinaatuuka. Martin Kiza ne Lydia Nareiso bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Wa mugemizannyo Uganda Cranes esuze Bulindaalo okwambalagana ne Chad mu mupiira ogw'omukwano ng'abazannyi n'omutendesi bonna bawera. Same. With flex.
Dynamique. Training egenze bulungi era abalenzi bali ready okufuna preparation entuufu enkya eya friendly game ne Chad. So ndowooza nti kijja kuba kituyambako nga tiimu okulaba wawe tuli nawa gye tulaga kwetegekera AFCON ejja mu bbanga eritali lyawala nnyo. So ndowooza nti friendly games zetugenda ofuna wano zijja kuyambako okulaba tiimu wawe eri. It's a little bit difficult because we have a lot of players who are not here, who are injured. So we can tell important players. So there's a little bit pity that we cannot prepare very well. But now it's also the opportunity for the other players to take their chance. So I have a good feeling. They have been working very good, very hard. I know it's always intensity on training, but they did it very well. So we will see tomorrow. Ate yo timu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 17 ya Uganda Cubs ekyagenda maaso n'okutendekebwa nga yeetegekera okuttunkana Senegal ku luzannya lwa ttiimu 32 ku lw'omukaaga luno. Ekyotedde okutuuka ku eno level kubadde kukola nnyo nakwekiriza mu mitima gyaffe kozi badde tournament yaffe esooka nga tusanga ttiimu ezirina abasambi abakulidde mu systems ez'enjawulo n'obwongo n'amagezi. So tubadde tulina okukolera wamu nga ttiimu okuvakaminga situations bwezityo okusanga abantu abali intelligent bwe batyo. Of course kyesobola okugamba pressure erina okweyongera cause ne ba opponents bajja bagamba oba twakubye ttiimu ey'amaanyi omupiira gye gusibuka ng'ebigambo ebigamba. So tulina ffe ng'abasambi okuyiga mwene moment katulina controlling pressure because already yeeyongedde because ne opponent bajja tebagenda kujja nga ba relaxed tebagenda kujja batiddemu. So tulina ffe ng'abasambi okyeteekamawo to control pressure n'okubeera nga tulina ne natural belief. Ale timu yaffe tujagaliza buwanguzi ate kyo ekibinja ky'abazanyi 17 n'abatendesi bana be basibuddwa okwolekera eggwanga lya Saudi Arabia mizanyo gya World Islamic Games. Uganda yakawangula emidaali 6 mu mpaka zino okuli ejja zaabu 2. Training ebadde tambula bulungi era nga nneesonyi ly'amaanyi nti ngenda ku ttiimu egenda okiikira ensi yange Uganda mu mizannyo gya World Islamic Solidarity Games. Concerning Uganda athletics, we are ready. Any kind of medal, we are ready for it. We have good athletes, including me as well. I cannot exclude myself, so we are ready. We are going to do our best. Uganda will not stop with only those 6 medals. We are going to add more. Tusuubira okubanga tiimu nga bweri ennene yesinze obunene mu bonna kasooka emizannyo gibeerawo. Tusuubira tuyinza okubanga tugenda kwongereza ku midali gye twafunako emabega eyo kubanga nzijukira eri ettake Konya twafuna emidaali 2 gyali gya gold ne silver. Ku luno tusuubira tuyinza okukola obulungi okusinga nga bwe twakola luli. Ate mu University Football League, Bishop Stewart, University Meza African Renewal, University Golo 2 kwemu ku kisaawe Buloba. Buli omu akakasa kati n'ateekayo kiwanvu nnyo. Kisajja kibaddewo wano refa agamba kyo omusajja olingiza akatimba refa ayogera ki wano. Oh my God! Abazanyi bubadde ku ki wano. Naddamu nagukwata Bishop Stewart shot 7 naguteeka eri agutadde mu wing ekisajja kigenda kukola kitya wano kamu bubiri nayiyayiya yingidde box ataddeyo. Oh my God! Akoze atya wano. Goal eri munda. Corner kick. Right. And taken by the keeper. Oh my God. Let's see this. Oh my God. Getting lost from Bugema University, we went back on the board and revised what we are supposed to do. So after all revising, then we came here knowing that
today we came knowing that it's a sure win because we tried to correct our mistakes, and this time around we are good to go. So we are planning for the second round. Right now we have 6 points as the team. So I appreciate the boys. Weewaawo omupiira tegubadde mulungi ku saidi yaffe, mubaddemu ebyokuyiga bingi ng'engeri first time yaffe olwakatandika tukyali mu learning process, naye nga nsuubiza second round ejja genda okukomawo nga tutereezezaamu ebintu ebisinga. Golwana lwa Moses Golola ne Geno Fungu lukakasiddwa okubaawo ku Ssekukkulu nga 25 omwezi ogujja, lutongozeddwa olwaleero ku Akamwezi. I want to crush this guy. Ono Fungu sirowooza nti naalwana naye ne round esatu ne zituuka. Kubanga nkola training kati ate engeri gye nzija okulwana ndala nnyo. Fungu tagirabangako. Enwana gye ngenda okujja okulwana tagirabangako. Kuba nkola training buli kaseera. Fungu muwa nti bw'asukka round ey'okusatu awayinza okuba mpangudde. Bwena kudaka simu nga bagamba wanga nekunya kyaliwano bweyambisamu egaali lwasooka ne bagamba abosiryamu egaali kati ebisiyala biteeyo nayonna otegera buli bwekuta bagamba tololasekulu yayiseeko wano nebagamba lwakikola matwalekani mwasingaokolumira mba nti yakukuba nembuuza yankuba waabe wakazi nonna abewaka tebakimanyira mukimanyi so kakati nga 25 ngabawagizi kalerwe kamochaka kanyanyache nibekubakuba naye nibatamatira nti ani yani kati nitugamba kijja kusigala bwekityo kati kabaje mu lujjudde lw'abantu tulabire ddala ani yani musajja yani kubanga ennimi bbiri tosobola kuziteeka mu faamu emu onoonya meeki kati twagala kwawula Bugatyo bwegagenze agolwaliro nkwebaza wonna osinzire okulaba Bukedde TV1 njagala okuyozaayoza baliko obuwanguzi omutuuseeko ate n'okusaasira bannaffe abafiiriddwa. Tusaba omutonzi ababagumya nze kuteesa Julia Muzitubadde ne Mulungi Mebo. Bye bye.